Twagenda okumaliriza week ewedde nga bwe mbadde mbategeeza nga oludda oluwolereza Okello Onyum Christopher lutegeezezza kkooti nga bwe lwali lukyabuzaayo abajulizi babiri era ng'abo be baali balina okujja okusobola okuba nga tebongera obujulizi bwabwe. Naye wadde nga abajulizi babiri be twatufunyeeko bali batuwadde obujulizi obw'ebitege, ate kisigala mu nteekateeka za kkooti abajulizi bonna aba bayitiddwa okujja okwongera okuba nga tebawa enneewozaako yaabwe okusobola okubeera nga tekiyamba omusango okusigala nga gutambula. Kakati amakya g'olunaku olwaleero tukedde bwannawankya nga n'amasuuti tugambadde nga tutaddeko n'amataayi okusobola okulindira tulabe bajulizi ki Okello baleese. Bakazi basajja bagenda kutugamba bigambo ki ebyo ebiyinza okukakkanya omutima gwa kkooti osanga okuddiriza mu ebyo ebibadde biweereddwa ludda olwa prosecution oba oludda oluwaabi. Wabula nga kkooti yakaggulawo lawyer oba defense lawyer amanyiddwa nga muwaganya oluvannyuma lwa registrar wa kkooti okuweebwa eddimu ery'okunoonya ate abalina okuwa obujulizi ababiri. Naye ndowooza bwe baategeera nti ennamba zaabwe zandibanga Okello yaziwaddeyo ne bajjako ennamba ne layini ne bazigaaya bw'obeera ggwe. Jjukira ekintu kino abamu kye batamanyi kiri kitya. Bw'ogenda mu court of course fe abakkamera tetuweebwa mukisa kubatunuza mu kamera naye abantu baba bakulaba. Ojja bakulaba baba kwetegereza. Era okuleka nga weekwese nnyo nga muganda w'Okello ye yayambala masiki n'assaako n'enkofiira. Kaakati abantu olumu bambi ne kibaleetera okugamba nti bannaye kinaalabika kitya nga nze ŋŋenze okuwolereza akasajja ako nga bwe bakayita. Kaakati bw'atyo Akumbuga era ng'oyo yawolereza Okello kyasookedde kwe kutegeeza Oweekitiibwa Omulamuzi nti tubadde tusaba okuggalawo fayiro ate ey'abawolereza kubanga munnange abajulizi baagaanye okujja, abajulizi baadeemye, abajulizi baakobye entibbe, abajulizi baagambye nti ntayi, abajulizi baagambye mutuleke tukyalina abaana, abajulizi baagambye nti nno ggwe bw'oba ggwe osobola okujjayo singa ggwe Okello ye ggwe gw'abadde ampise, can you, might you, even you? So ne tumaliriza nga abajulizi ababiri bakubye siriki tebasobodde kujja. So ne kitegeeza nti nno eyo session ey'okuwulira obujulizi obwabo ate abalina okuleeta oludda lw'Okello terusobodde kubanga luggwa. Kakati kkooti bw'ebanga yakubeera yakisa eri Okello erina kukozesa obujulizi buli Okello oba abajulizi bali Okello be yatuwa kweyina okusinziira okugamba nti oba oli awo olaba Okello asobola kusanga busanzi baana bamusaba ekinusu 100 n'abagulira emmere ennaku 2 yandibanga musajja mulungi ne wabanga yatta abaana asobola okubanga alina ekyali kimutembye ndowooza. Kkooti erina kusinziira ku bujulizi muganda bwe yaleeta osanga ne yeerowoozaako n'egamba nti oba osanga olaba omuntu avaayo ne muganda w'Okello talina kye yatuwa. So tugenze okumaliriza nga kkooti fayiro ey'okuwulira obujulizi obwa witness aba defense oba ab'Okello abadde balina okujja bo buggaddwawo era omulamuzi n'atunnyonnyola nti nno oluvannyuma lw'Okello okubanga kye yasobola okubanga atuwa zaali nnamba za ssimu ezitaliiko mannya ssaako n'ebifo gye babeera kubanga kitegeeza nti Okello abajulizi be abadde agwako bagwe. Bali abaana yabasanga mu kisenyi tamanyi we babeera naye ng'akimanyi yamuggyako ennamba y'essimu. Muganda wakimanyi nti ono ne mama ne taata be banzaala tamanyi na gyali balwadde tebasisinkananga kumala emyaka 5. Kakati ne bano asobola okubanga the random people be are keeping on ng'asisinkana ennamba z'essimu ze yabajjangako be bajulizi be yali ayagala okubanga aleeta. Kakati ate abamu ndowooza ne bakitegeera nti osanga olaba omusajja asobola okufuna ono ng'omujulizi oba n'afuna n'ono ng'omujulizi. Kanzijeko ennamba y'essimu sijja kukola ki? Sijja kukisobola. So tugenze omaliriza ng'efayiro eggaddwawo era yakatwegattako kibadde bwe kiti. We close the defense case. I pray.
Bits of service sworn by Mr. Ampere Evelyn in respect of the efforts made to trace the 2 remaining witnesses, and the same was deponed to today, the 27th of April 2026, to the effect that efforts to reach the 2 remaining witnesses as proposed by the accused persons on their telephone numbers have been in vain or have been futile because the telephone numbers are unavailable since the first time they were expected to be reached out to. And as I already indicated earlier, the accused person only provided telephone numbers and no physical address. In light of that, the defense has closed the case for the accused, and it is accordingly closed. We shall proceed with the submissions now. Counsel for the accused person, are you ready to make your submissions? Since he called witnesses, you are the people to begin the submissions. My Lord, whereas it's true we attended the court throughout. Kali kakati bwekito bwe kibadde Akumbuga naggalawo case omulamuzi nawa submission ye ku nsonga lwaki kiri bwe kityo. Kakati awo ekiddako kubeera kufundikira musango. Kuba kufundikira musango buli ludda nga luwa engeri gye lulabyemu omusango gye gutambuddemu. Kitegeeza nti tulina okufunira proceedings kuva bwe zaatandikira eri mu bajulizi abaasooka bazadde b'abaana paka olunaku olwokutaano bwe twafundikira, era nga bali balina kutandika ne side ya defense lawyer oludda oluwolereza Okello nga lulina okusooka okuwa submission zaalwo. Ate okusinziira kwa Akumbuga n'asaba kkooti nti ffe twazze wano tubadde tumanyi kigenda kuba nga kidda ku kitegeezere twategese bulungi fayiro okusobola okubeera nga tukubira omusango oba okuwa sayidi yaffe. Bazze ku sayidi ya Muwaganya nga yagamba nze ndi ready naye of course nina kutambula kusinziira ku nteekateeka za kkooti nga bwe zinaaba zikoze eki zeeteeseteese. Bw'atyo Akumbuga asabye omulamuzi okuba nga ate abawe essaawa 3 bagende babeere nga ate bateekateeka enkubira yaabwe ey'omusango oba engeri gye bagenda okufundikira omusango. Kakati mu kukubira kw'omusango mubaamu ne recommendations nti nze okusinziira ku musango guno nga bwe ngulaba ABCD ne ABCD twandibadde tukola bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne bwetuti ne sayidi eri nayo neekola ki neewa. Bwe bimala okuwa then omulamuzi ajja kusinziira okwo okusobola okubeera nga ate atuwa olunaku lwa ddi ate omusango we gulina okubeera nga ate guweebwa ensala. Naye era n'olwaleero mu maaso awo nga bano bamaze okuba nga bamaze okuwa sayidi yaabwe ate tujja kuddako baaseesa nabo nga batubuulira bo engeri omusango gye bagulabyemu. Sooka ontwe ate nga Muwaganya asaba obudde. Manya Akumbuga. In light of that, the defense has closed the case for the accused, and it is accordingly closed. We shall proceed with the submissions now. Counsel for the accused person, are you ready to make your submissions? Since he called witnesses, you are the people to begin the submissions. My Lord, whereas it's true we attended the court throughout from the first witness, it is today that we have gotten the proceedings of court. So we are unable to proceed. And right now it's 11. We would ask for 3 hours to do this. We summarize and we come and make our submissions. I pray so, my Lord. Ne Muwaganya mumpeeredda.
If I gave you 2, would you be able to run through your evidence and make the submissions? My Lord, the 2 hours are not enough. I pray for beyond 2 hours. That's fine. Prosecution, when we come back, I want to actually grant the prayer up to 3 p.m. and I want to propose that you know your case, so when they make their submissions at that time, you should be able to make a reply there and then. I can give you maybe about 20 or so minutes to organize yourselves after their submissions. My Lord, we shall be in position to make a reply instantly. And we also want to propose that to maximally use court's time, we shall share our skeleton submissions in anticipation of theirs and authorities ahead of time, so that the defense can be in position to predict our line of argument and also prepare for a rejoinder, and rather bear in our mind our submissions as they also envisage the rejoinder, my Lord. Thank you so much. So kakali kitegeeza nti kooti eri Abidjan paka zigenda kubeera ssaawa 8:30 genda kubeera Abidjan paka 8:30 bwe tugenda okuba nga ate tufuna rejoinder okuva ku njuyi zombi, then omulamuzi ajja kuba nga ate atubuulira kiki ekigenda okuba nga kiddako. So awo nno we tuli, era ndowooza naffe tugenda kuba nga tukoma mu bbanga eryo abaligereddwa okwongera okubeera nga ate tubawa byonna nga bwe bigenda okuba nga ate bitambula. For now mubeere bulungi, naye nga temunnabeera bulungi abanasigalako stopping a live good recording.